Wow, Sibo. Mulinya ly'abantu b'e Kawempe North ne bannakawempe bonna ne bannakampala bonna okutwaliza wamu. Mulinya ly'omubaka waffe Elias Nalukola, mulinya lya National Unity Platform zigulawo eddwaliro lino ku lwa Katonda n'ensi yange. Yes, which column NUP? Dispensary. Kiranga ina prescription form ye tumuwe dagara then gattako no kumunyonyola ngeri jagenda okukozesa so Akati nze bamani okolola mu obo okolola mu njagala ompe akadagala kasira kanga inasoka na kutebereri so Yes, namugamba nti nokipisa mu yaka yellow nedda kamera ye kolimba ya orange mbamanyi. Katinga kano tekalina side effects yonna. Nasobola okubawa waliwo omulala yagala of course this is just to introduce the place tugulawo so tuli basanyufu nnyo then nja kwongera obayisaamu tulabe ku departments endala because wano ku reception so Okay, oli ku Map Media TV yaka negatako nawe yaneyuzeeko edda tuli mu kugulawo eddwaliro mu Kawempe North Constituency eddwaliro lya Honorable Nalukola. Abalwadde b'amaaso tuli wano. Maso gana ntawanya nani kakuddawa Iwaneno tetugenda kukola ku galubindi zokka wabula n'obujjanjabi ne surgeries tubeera tuzikola. So tulina eye clinic ejjudde. Mutwale ko president mukali akantu kewansi asome galubindi zokota mjena zole yababera masa Honorable amaaso ndozo olabyewo amaaso ogw'amateeka okyagasoma nnyo. Amaaso mbadde nkyali bulungi manyi bangi abasoomozebwa amaaso oluusi nga beetaaga obujjanjabi ate ekituufu amaliro g'amaaso gali wala ate ne process ekola galubindi oluusi bambye balwisa ddala odda mu sekita ez'abayizi so kirungi nnyo newankubadde nga twabasabira abantu babeere balamu naye afunye okusoomozebwa abe ng'afuna obujjanjabi. Kati president naye alaba bulungi naye ng'omukulembeze w'eggwanga aba agenze okulaba enteekateeka eyimiridde etya olw'abantu ba Uganda. Omulabi wa Map Media TV wetwoti kyayimiridde tuli mu kugulawo eddwaliro lya Kawempe North mu constituency. Honorable Nalukola
lino eddwaliro okubira mapo entuufu mu fuutifuuti tuli mabega w'omuzikiti gwa Mbogo. Yes, basita otuuka emabega w'omuzikiti gwa Mbogo obuzabuuza eddwaliro Nalukola lidda oba osobola otuukawo bulungi nnyo bukolokolo butyo bukyayimiridde. Tuli ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert, Leader of Opposition, Secretary General, tuli ne Mayor we Kawempe, tuli n'abakulembeze ab'enjawulo aba Kawempe, abegwanyiza Kawempe bangi nno ddala ya so butyo bwe tukyayimiridde. Eno yewalizi waadi Yes, ati ab'emigo bakubiddwa emigo. Kale bale tugende pola. Abakulu bakomawo Gannange abakulu bakomawo Meya we Kawempe Emmanuel Ssebunjogi naye atutuuseeko Deputy Speaker waffe omukulu Charles Sserubiri nga ye ssentebe wa constituency eno naye atutuuseeko. Okay, nyongera okusima gwe omugoberezi wa Media TV okutwaliza wamu ne Transporter Media amanya n'eddoboozi around the Transporter Karoniko akamukoka bwekati around the Transporter Karoniko akamukoka bwekati oya omwami w'omukyalo omulungi ate era mutabani w'omukyalo omulungi ya ako kayisaawo nnyo kubanga abakyala bankizwa nnyo mu ggwanga muno. Tuli mu kugulawo eddwaliro lya Kawempe North constituency era baziyita Excel Medical Services eya Nalukola. Liri mabega w'omuzikiti gw'Embogo, guli emabega w'omuzikito gwa Mbogo. Kasolo tuka ku muzikiti gwa Mbogo okuzabuza bannange mundagire eddwaliro lya Nalukola liri ddawa. Tulina abakulembeze ab'enjawulo aba National Unity Platform gwe muganda wange ya ate nga kitalo nnyo ekya tata wa Shamim Malende tugenda tumuzikireko Shamim Malende bambi kitalo nnyo kitalo ddala yavudde mu bulamu bw'ensi. Timu ya basawo yeeno balina Simayiro ne Bojanga Lukuluma wali eri bayimire wali eri abamawulire basobole okuba nga mutonodde eri mu kamera. Mu ddakiika ezitali mpanvu nkimanyi mwe muli basawo temuba mu theatre sikulamu omuntu okusijeni amuggwako tuusa obubaka bw'eddwaliro. Maso Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi National Unity Platform
So waliwo n'abamuzzeeko omwami Joel Ssenyonyi wamu n'omwami Davis Lugongoya wamu n'omwami Gunyingi. So munzikirize twala omukisa guno okusiima Katonda atuwadde ekyeno tutuuke wano okuggulawo eddwaliro lyaffe ery'omwami waffe wa Kawempe North Constituency oyo yennyini Nalukoola Elias. So tuli basanyufu nnyo nga bw'otulaba wano. We are all happy. So allow me to introduce myself. Balamusiza abanyaawe ne bassebo. Amannya agange nze musawo Mukalazi Ashraf. Ngenda kuba nkola ku by'okwakebera endwadde zonna ezibaluma. Kituufu. Musawo omulala mangu mangu. Nampima Beatrice, ngenda kuba nga nkwasaganya ebyokutambuza eddwaliro okulaba nga buli kimu kitambula. Operation. Okay, supervisor. Eddoboozi muliwulidde liwoma. Asazi Mariam, ngenda kuba nga receptionist ate nga ndi musawo. Bw'otwanirizaawo kale. Victoria, ngenda kuba nkola mu massage. Abakubye engalo mbeetegereza. Tewogedde ku massage ligani n'akuba mu. Next to Joyce, ndi musawo w'amaaso. Bujana Joan, the nursing officer. I'll be operating in drug administration, clerking, and reception of our patients. Tuyanziza. People power. Our power. People power. Our president, you're most welcome. And all our honorables. Thank you. Olw'ensonga y'obudde nange munzikirize nyeyanjuleko amanya gange yenze Elliot Bamwesije ndi medical clinic officer. So tusanyuse nnyo Nalukoola Elias mwongere obugalo. Amina. Tuyanziza. Ekirala waliwo akulanye ali ku tiimu yaffe nga ye overseer waffe. So munzikirize mwanjule bamuyita Kanso Innocent Kikuku. Kanso weebale nnyo weebale ddala mu seconds 3 zokka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi, the leader of opposition, Secretary General, Right Honorables, I welcome you all to Excel Medical Services. Amanya Kikuku Innocent Bukuti Bozele. Kayeza agenda okukola wano. Omukulu yasiima n'agamba very managing director. Okuyita mu bufunze njagala bbawako ku services ze tulina wano. Tulinawo general medicine okujjanjaba endwadde ezo zonna. Ogateeko dental eri mu kujja just aba supply yaluddewo. So tulinawo laboratory ejja kuba equipped bulungi. N'abagala okebera omusayi CBC byonna x-ray scan. Mujja kuba mubifuna mu budde. Tulinawo medical massage. Si wafooli. Waliwo medical massage and physiotherapy. Bano manya nze nfunye stroke oba mpuliramu kafatidi njagala kwewukamuko. Weri department. Ndoza ekyasiza okulabika obulungi. Ekituufu. Nga tuvuze tulinawo omunasi nga balina abakadde bammwe nga mwagala omusawo amulabirire waka. Omunasi nayo weeri. Eyo nga tuvuddeyo
tugenda basaba eddwaliro lino mulikwate bulungi kyotalabye tokyogera kyamwe boogere mazima n'amazima tetujja kunyiiga bwekibaawo jangu otutuukirire tukirira omubaka omugamba owayi kirabika abantu abali eyo kino kino kibulamu otherwise mbagaliza olunaku olungi katusabe Allah atuteremu baraka litambule bulungi teyanza nabagambye ngenda bavuga sipiidi yakayiriri abaana tukumira abasawo mu ngalo ez'amaanyi okyekuumidde kano ngenda kuyita Honorable Jason Nalukola okyekuumidde ku Map Media TV omuganda wange bajja wano Map Medians mbatuminako nnyo mbagala nnyo mbagalira ddala mangu lwakuba nti pulezidenti era ayina awalala wadduka ayina emikolo mingi sebo yanjula abagenyi bo bewayise Sebo Mr. President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, mukama wange ndabye ngoze n'abakulembeze bange abalala okuli leader of opposition bwe tutuuleyo mu parliament omukulu Joel Ssenyonyi honorable ate ndabye ne secretary general ow'ekibiina kyaffe Naggwano nengedde ne member omulala wa NEC muganda wange Nubianili Alhaji ndabye member wa parliament awacha Gondo East mukama wange nga bw'olaba abakulinaanya oluuyi luli okweyongerayo waliyo meeya wa Kawempe meeya agyeyagaliza Honorable Kayemba Solo ate saidi eno waliyo Honorable Latifu Sebaggala bakansalaza abalungi mbeegayiridde musituke omukulembeze abalabeko sebo baabano bangi kuliko n'omumyuka wa meeya sebo ne sipiika kwali tusanyusa balabako abakulembeze abalala besimenye n'abo abeeyagaliza basebo ne bannyaba abalungi bannamawulire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalamu warahmatullahi wange omukulembeze kansooke kwebalama nkunyumizeeko ekyaliwo nga siriiwo mbandi eyo sebo ebuwarabu nga baŋŋamba nti omulamuzi wa kuno gwe bayita Namanya awadde ensala ey'amankyolo n'awakanya endaba y'abantu n'okwagala kwabwe abannakawempe constituency n'agamba awo mbu Nalukola ave mu palamenti mbuwaddemu wabeerewo okulonda mukama wange NUP ensalawo gye yasalawo y'amaanyi nnyo twafuuka musota guli mu ntamu bw'ogukuba ojja kwasa entamu bw'ogulekamu tojja kufuna wofumbira nyabula singa omulamuzi oyo yajja wano ewambogo n'aweerawo ensala ne balyoka bamukuba olwogoolo ne bamutegeeza nti ebyo byoseze byamankyolo era mukama wange nze saafunamu kutya wadde n'akatono ebyo ebyayogerwa kyalinga akamyu bwe kafuuyira oluwa nga kalufuuyira empologoma teyinza kwenyeenya namu wadde era omutontomi najjatontoma n'agamba nti abalonda Nalukola bakyali balamu ne betuba bakukaddamu era tusobola okubafufugaza nabo ne beewuunya era nze neewuunya mwannyina wakayiikuuzi alowooza mbw asobola tutiisatiisa kale nze nkubuulira mwannyina wa Walumbe ne bwagenda ng'aleekaana amazima tasobola tulemesa kuwoomerwa ttooke lyaffe fe abaatulonda baatulonda yefe abeeno yefe bannyini nsonga ate ng'ekikulu ekinene nnyo yefe ab'NUP
Mr. President kankubulira amazimeni UP yafufukaza yefa abagamba teri agamba. Mr. President yombadde nkututeyo butwazi kako kampwanchi naye ensonga enkulu eri bweti NUP kye kibiina ky'ebyobufuzi ekigenda okukolera Munnayuganda ave mu mbeera ey'okuluma obujiji agende mu kwesiima. Yefe abalina enguudo zammwe, yefe abalina enguudo z'eggaali y'omukka, yefe abalina eggaali z'omukka zino ze bayita train, yefe abalina obujjanjabi bw'eggwanga lino, yefe abalina amazzi amayonjo, yefe abalina ebyenjigiriza eby'ensonga NUP gye mbagamba, yefe abalina ebyenfuna eby'ensonga ebigenda okuleetera omwana w'omuntu okuva mu bwavu agende mu mbeera ennungi. Yefe abalina enteekateeka y'abavubuka empoomu egenda okubawa obukugu basobole okwetandikirangawo emirimu bave mu buyinike obw'okusabirizanga namukadde abalimbalimba. Ogamba ota bannakawempe abasukka mu mitwalo 20 nti nno emiruka gino 9 mb'ogenda okugamba mb'obaleetedde miliyoni 10 mumuluka nga kawempe wano guno otuwoote miliyoni 10 ate nga nazo otulimbalimba tezirina we zirabika. Ababbi bonge be basooka ozitwala. NUP tayagala bukenuzi, tayagala bubbi. Bannange njagala obbagamba olwaleero tutandise mu mbeera entonotono mu busobozi bwaffe obwo obutono nga n'entebe tugituddemu makiikakiika naye tubaleetedde eddwaliro. Eddwaliro lino lirina services zirigenda okubawa nga za bwereere tiwale. Wajja kubawa services zemugenda okufuna ku kasente akatonotono. Ekikyamya enkoko ekyensuti guba muyonjo mutono. Naye katutandikire wano tubalageko nti bwe munaaba mutuwadde obuyinza pulezidenti waffe n'atuula ku ntebe gye baamunyagako luli tugenda bawa obuweereza obulungi bannayuganda. Bino tubisobola okubikola ne mu bitundu ebirala eby'eggwanga bassebo ne bannyabo. Mukama wange pulezidenti nze soogera mbu olw'okuba nnina eddembe ly'okwogera. Mazima nze ntera kwogera olw'okuba mba nnina ebyokwogera. Mukama wange pulezidenti nkyalina ebyokwogera naye akaseera tekamala bitegeke. Amazima pulezidenti nze njogera nze yafaanana jjajjange Sheikh Alifani Kiyaga alina ne yayogera ku mukolo ne bamuwa n'omukyala. Oli ku Map Media TV koche ku Media Transporter Media. Nsaba okutegeeza ntujja kwowoolanga abantu b'ekitundu kino bawa obujjanjabi emirundi mingi naye ebirala tujja byogera. Mu kiseera kino nsaba onzikirize nkukoowoole ssebo n'obwetoowaze obungi ojja oyogereko eri abantu bano abaagala okuwuliriza. Nyongera okusiima era gwe eyakatwegattako tuli mu kugulawo eddwaliro lya Kawempe North era Nalukoola. Katulio speech ya president oli ku Map Media TV nange Rwanda Transporter. Toyingira munyo. Nasebo gwe kenyini katuchaza mbaka wafu mulungi ne bakulembeze bannaffe leader of opposition n'ababakabo ona secretary general waffe ne bakulembeze bannaffe abakulembeze bo mu kitundu mwenna meya aliko ne banno bwe mbweyagaliza basebo ne bannyabo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.